1996 omwezi gw'omukaaga nga guggwako ndoza yali akatandika weeks 2 nenyingira CBS nayingira nga ndi kuvubuka muto nenkolerawo ebirungi bingi era ettaffaali eddene kunze livudde mu CBS awo namanyira Alex Mukulu ng'akyasula awo wansi awo bazanyiranga ku bifudu simanyi lwaki pasita Namutebi taliiwo munne nnyo wa Alex era okuva wali yajja wano Alex Mukulu namwefasa ng'enjogera ya bulijjo bwegenda era ndi musanyufu nti nakoze naye programu esembayo nagikola awo nga ekisibo kiggwako naye ng'omulaba era agonzi bambi naye nze omuntu omu gwe yagumiikirizanga era gwotunulira sheeyo anawe yagambye nti Kagolo saagala kunjoga mwazze nenyambala n'ompa obudde bw'ojjiramu ati ne muvaawo kati neneyambula kati nzizeemu okwambala naye nina mukwano gwange oyo yaŋŋambye yateranga bagobera ku geeti nze yakigezaako emirundi 2 ne mugamba Alex tomanyira tulina okukola ndowooza nammala nammanyirirayo I'm not very good in timekeeping naye yakimanyiira ebimu ku bintu byabadde alimu nti yakoowa Uganda ali ku international era obadde olina omugumiikiriza okumuwuliriza n'okumutegeera ng'okumuwuliriza kyangu omutegeera kirala naye kimuva Alex Mukulu nga ntera muyita Kabwejumbira nasooka ne muyita Kabwejumbira nangamba owange nze Kabwejungira mmwe abazannya naye mmwe mwamutuma Kabwejungira ne bwedda sinnabakuwulira bwe muyita Kabwejungira naye yabijjawa omanyi yanyumirwa nnyo okwetumatuma naye Alex abadde mukwano gwange Alex nga tusaaga naye ng'atera okuŋŋamba ng'atera okuŋŋamba Kagolo bw'oba ojja ndeeteraayo giribiizi nemugamba nze nemugamba sijja kujja naye naye olw'olumu nga tubeera awo ne tusaaga era bwe naba nkuŋŋaanyiza Bukata Ways eno program gye nasembye okuteekayo yo yabadde full last words of Alex Mukulu Sajiza kuba najjaawo ne mugamba wange kantobye ku bumwana we oyagala kutobyako ku bumwa n'abatwala eri saagala mwe mwetobye ffe tulya bulungi ne bwe tutalya tubeerawo but that is Alex nga tugira ne tusaaga omanyi ye muntu omuzibu naye nga bwanyumirwa nakuba ne mu ngalo you know that is Alex nga mwaba tanyumiddwa era akugamba lwaki mwogera ebyo kisino buli kiseera tobeerako byamagezi nemugamba kulowooza ntegeera nnyo nga bwetyo bwe tubeerawo namanyirirayo nemumanyirirayo and I've lost a friend but was truly a good guy nga bw'omumanya Alex yeetaaga kumanya ate bw'omumanya abeera mukwano gwe naye alina waku distancingira naye life is life Mukama abutuwa era ne bugwawo naye weetegese otya kizibu nnyo kati njogera ku part of artist bwe natuuka mu CBS nayiga n'ebintu ebirala bingi okuzannya emizannyo kola obulango nina studios eyo but bino byonna weeteeseteese otya obeeranga nnyo friendly mu bantu baffe omuntu bw'omusanga it's okay nebo abazungu balina akantu kano mwababeera ebweru amanyi okutunuulira n'abantu nolowooza akusekerera naye nga
abayinga time yo, it's okay, have you seen me? Nalwakuwubira nga takumanyi naye akuwubidde agezaako okubeera friendly. Ffe bannayuganda tekikostinga kuwubira muntu nonga halo ne bwemba sikuwagala ne bwegamba halo ogenda kunzijjako luliba, it's okay. So tubeere nnyo friendly. Baptist tulina obuzibu, waliwo emyaka gy'otuukamu you start Hajja Ashraf obaaluwa Hajja Ashraf simwogerere oyo tuna program nyingi nnyo ze tukoze naye olumu yakeerako awakana ngamba kapuluva wano genda naakayuka ssebo ng'agezaako okugoba, but is a friendly man oyo kojjawa netugira netwetwalamu nebibeerangamu naye manyiira, be friendly, it does not cost you. Banange neyanziza neyanzege muvawala webale nnyo kapita. Amina nnyo.